Olugero lwa 58. Kamaanyi kaliibwa na mbiro. Ebirungi bingi bifunibwa lwa kukakaalukana ng'omwo oluusi mubaamu n'okudduka. Olugero lwa 59. Kange kakira kaffe. Ekintu omuntu kyalinako obwannannyini kimwesimisa okusinga eky'olukale. Akasolo bwe kakwatibwa omutego ne katafuba kugwejjako gukatta. N'omuntu bw'agwa mu buzibu n'ateerwanako tayinza kubuvaamu. Olugero olw'61. Keezimbira tekaba kato. Omuntu bwe yeefunira amaka aba takyabalibwa mu bato. Olugero olw'62. Keweerimidde kakirambegeraako. Omuntu asaana kwerimira aleme kusaba mmere era asaana kwekolera aleme kusabiriza. Olugero olw'63. Kibaawo ng'ekibuga ekikuuma empindi. Tekyenyeenya ate tekiboggola. Omuntu atalina kyagasa naye ayinza okuyitibwa bw'atyo. Olugero olw'64. Kikonyogo bakikasukira kulaalira kidda na kirimba. Enkonyogo gye bakasuka okukuba empafu nga balowooza nti waggulu teeveeyo. Bwedda n'ekirimba ky'empafu abagikasuse beewuunya. Omuntu gwe batuma omulimu omuzibu nga bamunyoomerera nti taagusobole, bw'agukola obulungi bayinza okumugererako olugero olwo. Olugero olw'65. Kiribedda mmese ya mu mutala. Emmese y'omu mutala erwawo okulya ku mmere gye baba bagisiimyemu, naye oluvannyuma egituukako. Ate omukazi bw'azaalira omwana mu lusuku, omwana bamutwala mangu mu nnyumba. Omwana omulala naye bamuleka nga bamufugise mu kitooke. Naye ekiseera kituuka omwana gwe baatwala mu nnyumba ne bamuzza mu lusuku naye ne bamuziikayo. Oyo naye bamwogerako nti kiribedda. Olugero olwo lutulabula obutasekerera nga bannaffe nga batuuse mu kabi, naffe akatulindiridde ng'obukadde n'okufa. Olugero olw'66. Kitta nkimanyidde, ennyanja etta muvubi. Omuvubi olw'okumanyiira ennyanja ng'avuba, atuuka ne ku butajyegendereza n'emutta. Kiba kibi nnyo okwemanyiiza ebintu ebyakabi ne tutuuka ne ku kubizannyisa. Olugero olw'67. Kkubo likozza. Okutambula kukooya era n'okukola ebintu ebizibu kumalamu amaanyi mu mubiri.